Okay, omulabi wa Next Edition TV nkwanirizaako yonna gy'oli gy'osinza obanga ogera maaso n'okubanga oturaba mu bitundu by'eggwanga byonna eby'enjawulo. Oli Kyegegwa, oli Kyankwanzi, oli Kiruhura, oli Bukomansimbi, oli Mityana, oli Sembabule, oli Kalungu, oli Masindi, oli Fort Portal, oli Kasanda, oli Adjumani, Pakwaki. Mikwano gyaffe abawangalira emitala w'amayanja, abawangalira mu nsi z'Ebuwalabu, Saudi Arabia, Kuwait, Turkey, Dubai, n'amawanga amalala gonna ag'enjawulo. Abali mu USA, abali mu Bungereza, abali mu mawanga nga North Korea, South Korea, bikwano gyaffe abawangalira wane South Africa, abali mu Cameroon, Rwanda, Bujumbura, mu bitundu by'e Burundi. Mukola kyabbe nnyo okubanga mugeze maaso n'okubanga ate mutwekomeddeko. Omwanjuzi ate omutestes olunaku olwaleero simulala yenze muzzukulu wa Kyaddondo Frank asire program eta Sekanyolya ku Next Edition TV. Fe twagamba bwe tukubanga tukutuusako enteekateeka zonna. Gwendi naye ku kamera of course tabira mulala ye mukwano gwange Marvin Paul gwe nageze maaso n'okubanga nkwasaganya naye ensonga ez'enjawulo wabula nga atona ku kirigendo banga tambulirako ensonga oba omwoyo ogufuuse senkulume gegumba lisya wiiki eno waliwo kefane badde bitrendinga n'obutambi badde bitrendinga obw'omukyalo omwe yeegulidde erinnya ku mutimbagano gwa TikTok amanyiddwa nga Salake. Obutambi buno nga butambula nga bulaga Salake nti ayambadde bwerere n'ebirala nga mwageze maaso n'okubanga mbiraba byesaagadde kubanga ate obaolya tubigendamu into details. Wabula njagala kutegeezako gwe Munnayuganda neyo ne gy'oli gyogera maaso n'okubanga osinziira oyo nno si yasoose gye buvuddeko mwala aba Desire Luzinda awo nno we yafunira erinnya abasinga ne mmoka zaake eri ow'ekitone bwe yavaayokko n'alaga naye obwerere bwo bwagera maaso n'okubanga bitrendinga. Si yeyeka mulabye abayimbi bangi nnyo ba Bad Black abasocialite ba Bad Black bangi bazze bafulumya abamu n'okutiisatiisa bannaabwe nti bagenda kubanga bafulumya obutambi nga bali bwerere. Kale no si ensonga wabula nje najjemuko point gye nagadde okubanga ntematemako mukko waneeno tusobole obanga tugikkaanyaako gwe muze gwa Masterbation gwe Munnayuganda agenda maaso n'okubanga ongoberera. Masterbation mwoyo ogumanyiddwa ng'ogw'okwemazisa oguleetebwa okusinziira bwe tudda ku culture gwe bagamba nti oguleetebwa omuzimu ogwa Nyabingi, omuzimu gwa Nyabingi bwe tuddako ku side ya culture. Nyabingi guno gwe muze oba gwe mwoyo oba gwe muzimu ogusinga okusumbuwa abaana ab'obuwala n'abalenzi era guno gwe guleeta abawala nga tafumbirwa buli musajja amwebakako oyo tamuddira abamuzaalamu abaana tebadda omusajja okubanga taweebwa emisente zimuyita mu ngalo n'ensonga endala mpitirivu nnyo. Kakati njagala kutegeezako gwe Munnayuganda era nga bwe ngenze maaso n'okubanga nkutegeeza atuzze tulaba ku bintu bingi nnyo ebize bibeerawo ne guno omuzimu gwe muzimu ogukyasinza okubeera dangerous era nga guleeta n'okumusajja okubanga obulwa ssente abasajja okubanga ensonga z'emu kisenge nga temusobola kubanga mumalako abamu gubabuze oluzaalo bw'ofuna olubuto luvaamu buvi abamu zibulira mu bubulizi ku bakyala. Ate bwe tudda ku basajja omuze gw'okwemazisa gubaleetera ddala ekizibu ekyo eky'okwemazisa. Ate bwe tudda ku culture oba bwe tudda manya ku sayidi eri ey'eddiini muze mukyamu nnyo ogutakkirizibwa era nga ne Bayibuli kebekulwa neguvumirira ate nga ne tudda ku era mu science oba mu gye twandiise biology mwana tojja ne weesanga nti gwe mu ku muze gwe bagamba at times bakulaga nti wali good health naye ate ne bakulaga effects side effects naddala bwe tuddako ate deeply mu kisawo naddala ku sayidi ey'abaami gubakoseza ddala. Kakati guno muze mukyamu wabula nakugamba nga begambyeko ze ngenda kusooka kutambulira nnyo wali eri mu culture muze abamu gwe balonda oba Nyabingi oyo omuzimu guno gwa Nyabingi abamu tugulonda mu makubo naddala abatambula ekiro abavubuka ng'otambula ekiro okutandika n'essaawa 8 mpaka ku ssaawa 11 tutera nnyo gironda mu masaŋŋanzira oli ajja kwebuuza gwongufuna ntya abamu tusikira misikire ekyo njagala owulirize bulungi ng'oluusi omuntu eyafa gwe wasikira nga yalinamu omuze gwa Nyabingi era nga yalinamu akaze k'okwemazisa. Abamu bano abasajja banneegatta oba abakazi banneegatta na buli kiisi buli muntu omuze ogwo tutera okugufuna era n'omwoyo n'omuzimu guno tutera okugufuna. Ntosobola okuba nga olina omuzimu gwa Nyabingi naye nga gwe effect gye gwakuwa si yakwemazisa nendi ku sayidi y'okwemazisa. Abamu omuzimu guno tusobola okugufuna mu ngeri y'okuba nti oba oli awo nga tugufunira eri abantu bano abakulu ku byalo bino byowulira omwami wange nno Maviri nno omwami wange banne tewangwidde nnogoyerwa Christmas. Emirundi egisinga abantu abo bakulidde emyaka weegenderezanga nnyo
wegenderezanga nnyo abantu abo batera okufa batera okusumbuwa nnyo abaana baffe era ensonga ojja ne weesanga nti ogenda okwanga omuntu mwamuziise ejjo omwana n'omutuma omulawo mu kisenge n'akubaga bajjajja omusajja musanze jjajja mulabye ng'ate mukadde mwamuziise ebintu efaananako bwe bityo ng'omwana buli kadde agugumuka aloota omuntu ng'oyo abantu abatera okuleeta memories n'emizimu gino okusigala mu baana baffe nga gibasumbuwa kakati omuze guno guli deadly era gusobola okuleeta n'abantu bangi nnyo obutafumbirwa era bano bawulira nti nsi yalinga nti smakansi yalinga ebifaananyi byaffe bya nudes nga ndi bwereere wano njagala owulirize obulungi gwagwaya ku Next Edition TV abantu abasinga omuzimu guno abatya nabo gutambuza be bantu sekinnoomu naddala bwe tudda ku baana abawangalira emitala w'amayanja nti simanya mpeereza ku bifaananyi byo mpeereza ku bwereere bwo tosooka ne weebuuza naye omuntu ono biki byansaba jjukira munnayuganda gwampuliriza nti omuntu okwagala omuntu oimagininga notandika okuba muko obufaananyi n'olabanga ddala notandika okugenda mu future to come 5 years to come 6 years to come 10 years to come kyekinaabaawo kakati ono omusajja bw'omala okumusindikira ebifaananyi akwata ebikifaananyi n'akiteeka mu maaso guli omwoyo gutandika okumukaka okuimagininga atandika okuba ng'akukozesa ng'akutte bukwasi simu naye nga gwe toliiwaawo bw'amala okwemazisa guli nakkakkana ekiddako kyekiriwa kwe kutandika okuba ng'awulira nti akukkuse era emirundi egisinga ku bantu 98 ku musajja gwe wali oweerezaako ebifaananyi bye ebyobwerere tebabawasa kankikuddiremu abantu 198 ku musajja gwe wali oweerezaako ebifaananyi asigamye tofumbirwa tebakuwasa naye oyo gwe waweereza ebifaananyi ku 198 tebafumbirwa abantu abo nga yali amuweerezaako ebifaananyi lwaki nti olumala okumuweereza ekifaananyi oba n'omuweereza obwereere bwo bw'amala okwemazisa wali n'akwata akantu ke ne yeemazisa kyekiddako nti awulira nga interest ebadde yeetaaga okuba nga ekwebakako ekoma kati ate anoonya mulala gwa presentinga oba gwa convincinga naye amuweereze ku bwereere bwe kitegeeza gw'aba amaze okukozesa kiri ekyoyo kimaze okukozesa wulira obuswavu n'ensonyi kiri ekintu kye bukiina nti kimala okukozesa ate ne kimala ne kikusuulawo ne kitakuwadde namukiza nti bw'onoova ku kyeye Saudi Arabia ti omusajja omulabeko wansi buli lwalaba ku bwereere bwe taddamu kwegomba kukulabako era kimala kuyitawo kaseera n'addamu era ne yeegomba era omuwe ku bwereere bwe kitegeeza ogenda okutuuka ewo ne bwe yandibadde yeetaaga okwebakako nga interest takyagirina kubanga yakulabako dda awo ye point wenjagala ogende maaso n'okuba nga weetegereza nabwe kitera ne ku basajja ne ku bakazi bwe gutyo bwe guli wabula obuzibu obukirimu nti once you try to buli lw'okigezaako omulundi ogusooka tolikivaamu awe wali point yange nti bw'okigezaako omulundi ogusooka amazima nkulayirira emirundi egisinga bangi balwanye nakyo bakaaba amaziga meya tuyambe nakoze ku TikTok awo nakoze ne ku Facebook yange netegako obutambi obwo naye ng'abaana bali mu kukaaba meya omuzimu gutufuukidde omuzimu nze gunnemeseza n'okuwasa ntya n'okutya nti ekizibu ky'okugwebomala ogweyingizaamu okuguvaako muzibu nnyo 1 guleeta ebintu omugaati ne gupakeginga wano ne gutandika okulowoozesa nti gwe mutuufu nti amuneebo nze neewala obulwadde bwa siriimu ng'oli yeemazisa anze munnanga abakazi kazabuni sima bakata kasabuni n'okwemasa amunete binsaba sente amunnaye nakuwa stress z'abasajja nakuwa stress z'abakazi ekiddako ng'oli yeemazisa n'abeerawo ng'obulamu abuwangaalizaawo n'abeera dormant wabula wano njagala owulirize mu paati egenda okubanga eddako ekizibu ky'okugwejjako kyekiriwa era lwaki kisobola okubeera n'otuuka n'okufa ng'omuzimu ogwo gukufuukidde omuzimu era nga gwena ne effect eyinza n'okwetera okuba nga togenda na kufa ng'olabye ku mwana era n'obutazaala ye abaffe kyogamba sisobola kuguvaako lwaki ate osobola okuguvaako n'ebintu ebirala byefaananiza bwe subscribinga osharinge ogende maaso n'okuba nga ate munnange weekumira ku Next Edition TV nze Musimeya gwembadde naye ku kamera mu bita mukwano gwange Mavinipo nkusaba kintu kimu subscribinga osharinge kubanga bino byantiisa ate weetaaga okubiwulira Masterbation lumbe Luganda oluyinza okukusaanyawo obulamu bwo mpaka kufa nga wejjusa lwaki wakitandika.